njagala mutambuliza akatambi kano. Sharing is caring. Tuli mu struggle yatandise kati. Revolution yatandise. Era buli wowulira dda mu lutalo mugambe muve mu lutalo revolution yatandise. Ngenda kusaba oyina option y'abantu 10 sharing irako mwenda akama kasigadde kateeko ku account yo. Oyina option y'abantu 10 sharing irako mwenda akama kasigadde kateeko ku account yo. Buli sharing awo ofuna notification gundi ya sharing zo video. Lwacha kugamba ku sharing video. Facebook mu Uganda bajijjako. Abantu batekako VPN. Kati bato musindikidde link. Omulaga nti gundi azze bambi tajja kutegeera. Ko so ngenda kusaba osasanye video eno tugende maaso. Bwe mala kusaba gisasanya ngenda kusaba mpita abantu bano wamanga. Manyomo kulembeza wangali mu gwanga lya America nkusaba mu mutagingireko president ajjeko wano. Nsaba kulembeza wa national platform bona bajje wano. Akakiika akalondesa manyi muli ku mukutambula saza no mbadde Masaka na mwebetaga mujjeko wano. Mwenda bali ku kadi ya national platform mbetaga mbere kuona ku video eno. Nyandi yeso fe nkwetaga. Chairman wakachukubye kulonda Samuel Baka mankwetaga kwano. Mumpitira no manyagwa nawe itabalida nawe itaba position bajje ku video eno ba MP bonna bale ku video eno. Abasigadde bajja tusanga mpola nga tutambula. Nsaba mumpitira no barambaruga hare. Nsaba mumpite minsaba vubuko omukadde barambaruga hare atakozesa mutwe gwe nabere ku video eno. Then look at simple video. Video ya lero ngenda kuba wa security alert. Bwe mbalo ba security alert tusimbule video ngabo yazze bwenjitese. Wabula ngenda kusaba comrade ye najoli obola ba video eno obono gira bange wedde nkusabodde yo labe video zonna zenkoze omwezi oguwedde na guno odde mo labe video emu kwemu nkusabodde yo labe video emu kwemu zenkoze omwezi oguwedde na guno ogobere information na je nkuwadde mostly abali mu diaspora n'abali e Uganda. Tegeza nyoko, tegeza sengawo, tegeza tatawo, tegeza mukwanogo. Mudde mulabe video zonna zemba koledde omwezi oguwedde na guno. Video ezo kweziri ku YouTube channel yange. Lwaki zitera ku YouTube? Olw'ensonga nti YouTube video tezivaayo. Kyekisooka ekyokubiri. YouTube tewetagisa VPN. Ekyokusatu video ku YouTube zibeera tezivaayo. 1. Facebook yatuwa kati time limit. Video nonga bwenji kole sawa zino bajuwe na kuntono nnyo nevaayo kati mukuva kitegeeza abasinga obunyi information temugenda gifuna ku YouTube yote sobola kuvaayo sobola kibaga muddeyo mulabe video ezo yesobola kiba postingira link ezo ku page zange zo nalega ati damola video no watch this video mbera mu information mutategedde oluvana mugira nge happenings ne mwebuuza ate kibadde yesobola kigenti muddeyo mulabe video zino kubanga kuno kuba kubataasa kibatajja kubataasa mu Uganda nze nkutaasa lwaki buli lwolabanga bakuliyetinga diversions ne stunts in Uganda manya something wrong was happening. 1. President recently yali South Africa nalekanga ekintu kyonna akikubya kisaanyizaawo ki South Africa nene enali mweswadde baade balina okusindikayo namyalo basindikeyo n'akulira iso basindikeyo n'ekibinja nga bagaba ssente okitegeera bagezeeko okulwanyisa President bwe yavudde awo n'adda mu Uganda n'abaako ebintu byakoze era badde balina okuteekawo stance bwe yavudde awo n'agenda e Canada n'akikuba n'aleka nga Canada n'agikyankalanyiza badde balina okuteekawo stance ne diversions bw'avudde we saazi nali mu America era buli kimu aleesa akikyankalanyiza nakati akyaliyo balina okucreatinga stance mwemuli eza state funded n'abantu ze beekolera nga basasudde. 1. Nabagamba okuwemula oba okuta obutambi bw'obuseegu ekyo kiri mu mikono gya government bino byonna mula stunt simanyi bamukoze ekigo ne bamukoze ebyo nabiri buli mu operations za government so mubere careful nnyo nga mulaba social media range nga babikola okubajja ku mulamwa so tukyagenda mu maaso ngenda bwa security alert 2 video tugitandike security alert esooka yerwa security alert esooka nga sinagenda ku security alert njagala okwagaliza mulwanyi munnaffe amazaalibwa amalungi comrade Bintu Wakajubi happy birthday to you mukama kingirize osobola okula ku Uganda empya happy birthday to you na woli wowangalira andabirabe bugisubo bagamba tomedde nnyo so munnaffe comrade Bintu Wakajubi happy birthday to you webale kwagala nsiyo webale tajiri ya mulukwe kubanga gwomu ku bantu abatandise na struggle na wadonna kato kyalimo njalo kwagaliza amazaalibwa amalungi
a comrade Binti Wakajubi wona woli munsi woli simanyi kati woli nenga happy birthday to you mukama akonkomere webale kulwana ntalo za struggle webale kulwana ntalo za president webale kulwana ntalo zange jesirira n'aballa abalina mazali bolwaliro namwe happy birthday to you. Bwe malawo katugende mu security alert zigenda kubeera 2. Katugende mu security alert zigenda kubeera 2. Wabula security alert zino ziri very sensitive. Ziri very sensitive. Mumpulize bulungi. Security alert zengendo bawa ziri very sensitive. Zikwata ku bantu abali mu Uganda n'abali mu diaspora. Katutandike bentuti. Ngekitongole ekyannira kyagenda maaso okuwandiisa n'okuganti bawandiisa endagamuntu mu bantu abali mu diaspora. Ngenda bategeeza bwenti. Muganda ngembere begendereza nnyo. Museveni bwe yalinga ajja mu Uganda bamuletanga spy operative. Obote yamuletanga spy operative. Kitegeeza kyasinga okuspendingako sente kibayita okubega. Kati akozesa sente nyingi nnyo okubega. Ayagala kumanya data mu bannayuganda mwena gye muli. Mulina busobozi ki kye musobola okukola. Kati agenda babega atya. 1. Nakugambye nti togeza gwe omuntu ali mu diaspora nokkiriza nnira okuwandiisa oba okuwandiisa mu nnira. Nekugamba nti enamba gy'olina ey'ensimu eri oba oli mu America oba oli mu Canada oba oli mu Ngereza oba oli mu Europe oba oli mu Asia, enamba gy'olina eyo ng'ennamba eyo ya Minister of Internal Affairs ng'ekwatagana ne protection oba nga wafuna n'empapula z'ensi eyo, ennamba ebeera secret number yo ne government tekwatagana nsi ndala. Kati ngenda kugamba togeza n'okola ebintu ebyo. 1. Nammwe abajjuliza online mumpulirize. Nammwe abajuliza abarenewinga online waliwo section wootuuka nga bakusaba enamba y'ensimu oli ne bakusaba address y'ensimu oli. The moment oteekamu address ey'ensimu oli n'oteekamu n'ennamba ey'ebiwandiiko byo, kitegeeza Museveni amaze okufuna data kwatako. Kati mwegendereze nnyo ekyo ng'okitadde awo. Bwe mmala bategeeza obutewandiisa na nnangamuntu olw'ensonga gye muli yonna ennangamuntu temuna kye muzeetaaza. Mulina identification either ng'oli asylum seeker oba oli refugee. That number is enough for you. Oba oli citizen w'eyo nsi ng'afuna passport eyo social security number yo it's enough for you. Teweetaaga nnangamuntu ya Uganda. Passport ye yensi gye wafuna it's enough for you. Teweetaaga ni number ya Uganda national identification eterina kyegenda kuyamba kubanga it doesn't exist anywhere in terms of functions. So togeza ne wewandiisa naye olina right okwewandiisa. Olina right okwewandiisa okitegedde. So awo nkugambidde. Kati ekintu ekirala kikino gwe Munnayuganda yava e Uganda nga waliko guddewo account mu banka yonna eri mu Uganda, wabula nga waviirayo tewalina account ye wagigulawo nga tolina nini namba nga account ye ekyali active, banka zikuwandiikira ne zikugamba nti twetaaga nini namba yo to update your account. Nobanga wagigulawo nga tolina nini namba, banka zikusaba identification number yo ey'ensimu oli oba social security number. Muganda wange togeza n'okwata ennamba yo yonna ey'ensimu eri n'ogisindikira banka nti ba-updating account yo. Museveni buli banka alinamu abasajja ba ISO n'abasemwayo bagenda kwata social security number yo oba identification number yo eri ku account bagiteeke ku account yo. Government esobola okumanya address w'osula, emanye biki byokola, sente mmeka zolina mu diaspora, sente zo zitambula zitya, otambula otya, buli kimu okikola otya nga bakozesa ennamba eyo. Nkugambye buli alina account mu banka ya Uganda, banka bwekusindikira mezi neganda twetaaga nini namba yo oba twetaaga namba ey'ensimu oli oba taxi namba yo ey'ensimu oli. Don't dare to give out your taxi number oba your social number ey'ensimu oli. Bagenda kuba bakumaze. Okwerinda sibuti ensanafu etambula egaludde bibagamba ne mwebuzabuza nga bafuka banaabwe mmala okufuna obuzibu ne mulyoka mutandika ogga musajja yayogera
omusajja yayogera. Yes, omusajja yayogera. Newe tubagamba mwefuula nampulira zibi mujja kiwulira. Nkugambye security alert zibiri ne ziri very very sensitive. Eyo security alert ewedde esooka eyokubiri. Buno bakanjala bugenderi banna Uganda mwenna abawangaalira mu Buganda strictly mu Buganda ng'okozesa entambula gye bayita ya boda boda. Comrade yenna muna Uganda yenna oba wagira National Advance Movement oba wagira National Unity Platform oba wagira FDC oba wagira PPF oba ADF oba wagira ani bono baka bugenda joli. Gwe muna Uganda yenna ng'okyalinya boda boda nkutegeeza wetwogerera boda boda buli stage eri mu Buganda more especially Kampala mukono wa Kisontebe. Buli boda boda stage eriko abaseemu ayina aba iso babiri ku basatu ba operative naye nga origini yaabwe basajja Banyarwanda. Muve ku bali ba operative babaddewo already bayiya Abanyarwanda mu boda boda buli boda boda stage mu Ntebe Kampala Wakiso mukono nga bano information bagenda jijja mmwe mwennyini n'okumanya address zammwe. One buli jomba gamba nti owa boda boda n'aba taxi be basinga okutandika emboozi. Owa boda boda n'aba taxi be basinga okusimbula emboozi mu byobufuzi. Singa owa boda boda gw'olinnya atandika emboozi ebyobufuzi mugambe I'm not interested in politics. Nze siri bya bufuzi nvuga ntwala. Bomalo kimugambe ekyo making sure nti takudroppinga ku makaago oba ku gate jo. Ngenda kusaba bw'olaba ng'ebulayo meters 5 otuuke ku makaago mugambe nteeka wano gw'otambuza ebigere nga weebuzabuza ng'afukaana bw'otuuke mu makaago. Boda boda system gye baleese empya y'Abanyarwanda abaliwo bakuŋŋaanya data ne address ewali abantu mmwe baba batutte ku address zammwe. Kisobozese government okubafuula is a target ne soft target nga bamaze okutegeera Musabase gwatutte ayogera atya ebyobufuzi kikyasayidi kijyaliko kijja basobozesa okuba nga ba tracking amwe. Kati ngenda kusaba muganda wange ngenda kusaba wa boda boda talandika ekibozi ky'ebyobufuzi n'okigenderako kyekisooka ekyokubiri mufuba okulaba nga owa boda boda tamanya makaago. Bwe webula meters nga 5 va ku boda tambuza webigere ne making sure soka kutunula boda boda asimbudde. Bw'ata simbula manya nti akyakulekinga. Raking ye muntu okutandika okukubega nga tomanyi. Gwe nga tomanyi. Nkugambye nti bwakuteeka mu meters nga 5 nga tunatuuka ku makaago. Sokoddemu otulo wa boda boda asimbudde. Deni bw'asimbula olyoka weeyongereyo. Atagenda kuliza bye nkugamba tebyenkwatako kubanga kiri gy'oli. Otegedde bulungi jo ninga nkutegeeza system empya bweto bweri boda boda mu Kampala mukono wa Kiso. Olwaliro mbateredde akatambi ku mukutimbagano gwange ak'omwami ono ke yayogedde akakwata ku butwa. Ebiseera bisinga nze byange byogera kati ng'omusiza gule Siyani saagala muntu na muna Uganda ino omwafe. Abangoberedde emyaka 6 mbadde nga nzija nkola security alert sizitandise leero. Wabula security alert nga ziruma ba comrade abamu bali mu struggle. Nga security alert ziruma ba comrade abamu weebuuze gwali mu struggle nga ndi mu kwalatinga comrade bali mu struggle gwe kikulumira okutandika okuba security alert naddala ez'obutwa. Nkiddamu bwe nayogera nga security alert abeeyita ba comrade nga bali mu struggle nga bazirwanyisa. Kumbe nali nkuba project yali nnene. Kati n'okuba saagala mwana Uganda yenna yaffe kubanga mbaagala nnyo. Ka video kentadde ku Facebook zange zonna mukala bulungi nnyo ne ku live njagala kazanya. Ntwala obudde okuwonya abantu siri musawo. Naye omulimu gwenkola gwa nakyewa. Saagala muffe bintu by'omuzannyo. Njagala oluza katambi kano kaddaaki ngenda kazanya keddakiika 3. Akasigadde jakera ku Facebook ebisigadde goli manya kyonompa. Abatemu abatandise okulumba amabaala n'obutwa bwe bakusiiga mu ngalo mu bufunze olaba omuntu azze gy'oli gye munywere n'abanga atuukidde ku ggwe avudde kasita yeetegekera bweru
n'ayingira gye muli mu bbaala bw'atuukaatuukira ku gwe kukuwa engalo kukubuuza ne bw'ogezaako kubonga alemerako n'ekigalo kye ng'akigize bw'atayagala kukwata mu ngalo bw'akukwata mu ngalo n'akubuuza jjukira omukono gukwata eno okitegeera ne wakusiiwa watandika kukusiiwa bubi nnyo kiba kitegeeza nti ye omukono gwe yagutaddeko kaleeya nga ka superglue oba gaamu oba ekintu ekirala oba akazigo oba ki kati yeddagala n'aliteekoko kati bw'ajja n'akukwata bwoti n'alikusonseka mu butuli buno obubeera kugwe bukuyingira owulira nga batandisa okukusiiwa dduka mangu onaabe ne sabbuuni kati okumumanya nti mu butuufu alina kyakusiiza owulira omukono gukusiiwa waakubuuzizza ate n'ekirala atuula n'abeera ng'eriiso liri ku ggwe nga buli ddakiika nga 3 oba 5 ng'akuwa ekigalo oba kukolera kasayini kugamba akulaga wooli oba najja natandika okuteeka mu mboozi ng'atudde awo ng'asigala ng'akukwatakwatako nga yeeyogeza. Emirundi egisinga bwe tugenda mu bbaala waliyo ebintu bibiri mwenge bakazi kati oli bw'ajja nga tali kwe tatajetinze ekimu ku ebyo ng'omanya alina ekirala ekimuleese emirundi egisinga tekiba kintu kirungi naddala bw'asigala ng'akulemerako akutunulira oli musajja munne naye akutaddeko eriiso akukola buno busayini ng'omusiru ayagala atuulawo okuteeke mu biboozi you are not interested ng'omanyi oyo alina ekyamuleese omuntu yenna ajja n'akusanga eyo mu bbaala n'ayagala okukubuuza bw'ati how are you n'olemerako mugaa wano tubonga n'alemerako naye nokola ng'omanya alina byakusiiga tolekanga cupa yo ng'eri awo kubanga emirundi egisinga bw'olekawo cupa yo n'ogenda okufuka bawaitress beefuula nti bazze kujjawo zino eziri empty kati nakyo ye advantage wano waliwo omuntu kumbe kikwata ku cupa yo ku mumwa wano waliwo omuntu kigikuta omumwa ne kigizaawo waliwo kumbe kirina bikisiize buli lwoleka ecupa eri open kabe kakolyoko bw'okomawo totandikirawo okunywa gireke ng'akatego asigeko byasiga naye toginyweraku sumulula endala ne bweba etuuse haafuwe so ebintu ebyo mubiyige weekiri era ojakira abamu kumwe temunakimanya naye at least mbazuukusizza. Alright, obudde tulina butono. Gwe wenna eyali agenzeeko e Rwanda abantu batera nnyo bakuba masasi e Rwanda abantu bafa katwa bw'oligenda e Rwanda ng'olinayo mukwano gwo n'atakugamba nti weegendereze gy'oliira ne gy'onywera oyaba takwagala. E Rwanda ekisinga okugjawo abantu babuyita butwa e Rwanda bagaba akatwa supa. Gwe buuza omuntu yenna yali agenzeeko e Rwanda kyebasooka okugamba omuntu yakututoba yakuinvite njaga nti weegendereze gy'onywa ne gy'oliira wano bagaba akatwa. Kati it's not a surprise the same system eri e Rwanda yajja e Uganda mu kugaba akatwa mu bintu ebitakwatagana. Nkugambye obuuza omuntu yenna ayegenzeeko e Rwanda oba yali awangaliddeko ajja kugamba nti e Rwanda masasi genza obutavuga naye akatwa katambula mu bannansi bennyini ne mu batali bannansi akatwa katambula. Bwe mmala okugamba ekigambo ekyo kitegeeza security alert ziwedde. Tugenda tutandika video eyatuleese olwaleero. Alright, bwe tutandika video eyatuleese olwaleero tuli mu protest vote. Protest vote baaki basomesa dda mukimanyi bulungi nnyo. Tugenda mu kalulu akataliiko kuseka oba kusinika binnyo kubanga tukimanyi bulungi nnyo musajja mukulu Saimi Bakama agenda kukolera ku pisto. Akalulu akawedde akabbiri abiri mugumu mukyala we n'abaana be baali bawambidde mu makaage nga bali ku mudumu gwa muntu. Yensonga lwaki omusajja yabala obululu ne buyita ne mu 10 ne bugenda mu 12 ne mulema okubalansinga naye ng'ekituufu akimanyi nti Kyagulanyi yali awangudde era twawangula obukulembeze. Njagala mwekubireko mu ngalo amaanyi ge mwateekamu ssente ze mwateekamu twawangula naye Simon Bakama bali bawambye omwana we ne mukazi we nga bali mu maka gaabwe bamutadde walyogerera ekyebisiru bamukuba ssasi naye kyataamanya Simon Bakama kuno kwoli kyotaamanya teri muntu asobola kukuba ssasi live bullet
ng'oli ku kamera. Ekyokubiri, teri muntu asobola kukwata mwana wo ne mukazi wo n'abattira mu makaago. Kizibu. Kati tubyogedde ng'obudde bukyali. Akalulu twakawangula bulungi nnyo, mwenna mujjukira bulungi nnyo yaliko wano. Akalulu kabeera kwa 100%. Abasajja kabalemu okubala ne kayingira mu 100.15 ne kamulemu okubalansinga. Olw'ensonga babubba bulungi. Kati njera kutegeeza gendo ozebutayindaga muntu yo, genda ewandiise mu kulonda, genda okyuse gy'olondera oba genda okebera enkala z'abalonzi. Massively. Atali erigibo kulonda, genda ofune wewandiise ofuuke polling agent. Twetaaga ba polling agent bangi okwetoola eggwanga. Lwaki? Ensonga lwaki Busoga yonna baagitubbako ba MOP tetwalira ba polling agent basobola ku protectinga DRA forms zaffe baali batono nga ne bakandidate bennyini abaali mu kiseera ekyo bali tebali strong enough to creatinga teams zaali zigenda kulwanira results zaabwe. Ye advantage Museveni gy'akozesa. Kati ngenda kugamba obanga toli eligible kulonda lwaki gwegamba nti nze omulimu gwe ngenda kubeera polling agent, oba ogenze Kapera Byongo, oba ogenze Nakapiripiti, oba ogenze Mambuka, oba ogenze Luddawa, nga gwe omulimu gwo gwakukuuma kaluka president kukwata DRC form. Twabagamba nti protest vote wetandikira si ya Kampala, si ya Mukono, si ya Wakiso. Protest vote yasobola kutandikira ku buli polling station yonna mu ggwanga lyonna, oba Mwankole, oba Mambuka, oba Mukiikaddyo, oba Mukiikakkono. Ku polling station wolondera protest vote wetandikira. Lwaki? Mu 1980 bwe bagenda mu kalulu, Museveni atasobola kufuna olubula omutwalo. Nija amanya ati agenda kosa protest vote in disguise na asirika. Bwebabba semwogerere Museveni agenda mu nsiko yakozesa mundu kye tuyita protest vote. Fena tugenda kwata mundu. Tuli bannayuganda abasinga obungi baagala change. Kitegeeza we can. Ku polling station yennyini wolondedde protest vote wetandikira bulaza sister. Kwekyanga. Tobuuza ab'e Kampala bakoze batya. Buli omu wooli wotandikira soka weebuuze. Lwaki Museveni awandiika poliisi buli lunaku? Lwaki Museveni awandiika buli lunaku amagye? Mu Uganda tulinamu olutalo nedda kubanga abekozesa mu kubba obululu. Kati muganda wange wonna wotandikira, tolinda kubuuza b'e Kampala ku kyalo wolondedde across the country wotandikira. Oba kwambalagana na DPC, kwambalagana na OC, kwambalagana nani wekatandikira. Ekyo bayita protest vote. Bwe malo kigamba ekyo, bwe tulonda in big numbers, kiba kitegeeza Simon Webeka matasobola kubala kalu ajja kulangirira Kyagulanyi. Lwaki kugamba ekigambo kino? Eyaliko president wa Uganda obyafaayo General Idi Amin Dada, Field Marshal, yagamba abazanyi ba Uganda boxing team ng'oyagala okujja lifiri mu byekifere gw'ozannya naye mukube knockout, tulebifu walagirira omuntu ali mu knockout nti yawangudde. Video etandise egye tuyita knockout. And I used to play second row. You know, pushing is very hard, and also wings 3/4. You should know that I used to run 9.8 seconds, 100 yards. This is with my speed, with my weight of getting the ball, and when you tackle me, you can harm yourself. I think you should know this. But I wanted to tell the boxers that the only chance to defeat the referee who are against you or against the country is to win by knockout. This is the only thing. And this is the most important. Okitegedde ekyo bayita protest vote. The second option to defeat Museveni, to defeat Simon Wakama, is to vote massively. Protect your votes. We should vote massively and we protect our votes. Nkademu. This is part of protest vote. Onomogenzi Idi Amin Dada nga ategeeza abakubi bikondo abatimu y'eggwanga nga toyagala lifa akusalirize opponent wogo mukube ngumi bagiyita batya
nsosola ndaggo mukube ngumi ayite oba afaafe lifarangiremu omugenzi olabe nyonyokera I used to play second row. You know, pushing is very hard, and also wing 3/4. You should know that I used to run 9.8 seconds, 100 yards. This is with my speed, with my weight of getting the ball, and when you tackle me, you can harm yourself. I think you should know this. But I wanted to tell the boxers that the only chance to defeat the referee who are against you or against the country is to win by knockout. This is the only thing. And this is the most important. Ochitegedde, that's the most important. Gwatagenda kulonda fuka polling agent. Gwe agenda okulonda akalumulonda akalu massively. Kajja bali mu okubala nga ne protest vote bwetandika. Abo butongole video etandise olwaleero ngenda kuzomwezi ziri monana ezako ku mwezi ogw'omunana omwaka 2025. Alright. Olwaleero president ali mu ggwanga lya America mu kibuga abamusazire bayita Boston, ngoza mu kabuga bakayita Massachusetts. Omanyize waliwo ebibuga bya America byandemu okwogera kati ng'ekyo Massachusetts nikyandemu okwogera. Naye njagala mbere bagumu ekikutubudde kigenda buta. Olwaleero president ne bannayuganda bawangaali e Boston basi meya asinkanye president n'ambuuzaako na buli kimu ekigenda maaso. So ndoza njala bawe sanyu mutegeere kiki ekigenda maaso mu bantu. President atambula butambuzi fa. Gino gy'emirimu gyaliko. First of all, Waltham is known as Little Kampala. Yes, it is. You know, sometimes we take things for granted. All of us. We have right next door Lexington and Concord, where the American Revolution started. But with every true democracy, it begins with people. And with every true democracy, it begins with some courageous people. Some people who are willing to put their lives on the line. Whether that be the founding fathers of the United States of America, or Bobby Wine. You see, when there is an injustice, it's very easy to keep going and to look the other way and not to do something about it. I had the pleasure of meeting Bobby Wine last year. And that's the reason why I'm here today. Because you have joined together. Although you are in America, you care about your home country. Why? People told me, the Ugandans said, Mayor, you need to go to Uganda. It's so beautiful, but the government's no good. They would love to go back to Uganda. They would. But they're here, and I'm very proud that they're here in Massachusetts, and I have the largest Ugandan population in the Massachusetts. And they're loving, religious, hard-working people. But you know, people power, meaning the democratic process will work. When I was a young kid, and I'm almost... Obudde meya tulina butono nnyo webale kuma bannayuganda nakubaagala kubanga obudde tulina butono nnyo twagala kuyisaawo information tugende so meya mumuwulidde era mutegedde bulungi nyoza kasooka information then tuleke tukole ebiddako kasooka information then tuleke tukole ebiddako. Alright, katusooke information tuleke tukole ebikola ki ebiddako mu nkola eya bulijjo. Monkola eya bulijjo. Kati katusooke eno tulyoke tukole biki ebikola ki ebiddako. Ennaku z'omwezi ziri 8 zakonka ku mwezi gw'omunana omwaka 2025 mu butongole akatambi katandise. Tugenda mu protest vote ey'okufuna obutanyagwa. Naye muwulire ebigambo bino bulungi nnyo.
nabategeza ku lunaku lwabadde lwajjo bwe nakoze video gye natadde ku mitimbagano ne mbagamba nti abaana bannayuganda bannakabala enzaalo bali mu kufiira mu nsi gye babatwalwa okuuma programu za Museveni naddala balitaniza okuva e Somalia eri abagudde mu ambush ennaku 2 babega abatiddwa mu musaidize Karamoja era abamu emirambo gyabwe gyatuuse dda mu maka g'abazadde baabwe egimu tegimanyiddwako mayitire ekyo nekibagamba kati buli comrade yenna ng'oli ku TikTok nkusaba muddemu muggulewo Facebook page zammwe oba account zammwe ng'obudde bukyali buli comrade yenna ng'oli ku TikTok yes mulina numbers mulina following ezo numbers zibaliba information yemwe tesobola kutambula lwaki yose erinyande tebahabula akulagana n'Abachina buli lw'oteekayo information yekuba Museveni TikTok kyangu nnyo okuwabira video ng'okyali live TikTok kyangu nnyo n'okuwabira video gyo uploading ne bagamba nti eri against the community standards za TikTok kitegeeza information during wano wetulaga egenda kubeera nzibu nnyo accounts zammwe zonna bagenda ziggala oba ziteeka mu warning abatunulira ku TikTok bagitaddeko warning so ne bagiggalawo yensonga lwaki nti nze nasigala ku Facebook no so kati gwe comrade yenna ng'omanyi nti oli ku TikTok simayo n'ennamba ekulimba tegenda kukola account zaabwe bagenda ziwu kuba ku TikTok abantu 5 bamala okuwabira video yo nga terimu wadde ekintu kyonna ekiwemulu oba ekivuma TikTok kasitoli awabira TikTok eteekako obuteesi nti eno video eri against what eri against their community standards kati ngenda kugamba comrade nawe tulaga teweesiga TikTok element kusiriwaza abantu nti bwoteekako information y'abantu abagezi eya struggle tetambula bagenda giwaabira yensonga lwaki nze siva wano ku street zino eza Makazumba gasivaawo muganda wange nkulabula mudde ku Facebook mugule page zammwe mugulewo account zammwe muzipostingengako abantu badde bwe munabira ku TikTok terina kyegenda bayamba buli message yonna eri crucial TikTok bagiwaabira nkuddamu app y'Abachina bakolagane Museveni information obutatambula kati kankuvide ku ntono kanto kuvide ku ntono lokwotegere byenkugamba wano manyi saagala nnyo bantu bawakana wano saagala bantu bawakana video bwenzikola nenziteeka ku YouTube zibeera safe 100% kati Nyandi Yosoferi ministry ekulirwa omukyala Nabosa Sebogwawo Minister of IT oba ICT fera Nyandi Yosoferi ensimbi bamugamba nti bagenda kugula ekyuma bafune ne software asobola okujja videos etukola ku mitimbagano gyonna era ekyuma kino Museveni n'abawa ssente but unfortunately permanent secretary bamuyita Amina Zawedde permanent secretary wa minister of permanent secretary wa ICT Yoseri yamugobye mu meeting gibabaddemu yukira minister nekulirwa omukyala Joyce Nabosa Serugwawo yamugobye lwaki yabagambye mwajja ne munsaba ssente mugenda gula ekyuma ne software ajja video z'abaana ba national platform mostly omuvubuka oyo alettaka mpita muvubuka oyo alettaka naye video ze enkyaziraba ku Facebook nziraba ku TikTok nziraba ku YouTube nziraba ku Twitter what went wrong omukazi n'amugamba atugezaako nnyo naye era ebintu si byangu ne wano wetulaga tugenda gezaako tukole ki tuyimirize video z'abantu abo Museveni n'amugamba furuma wano kubanga nsula n'okukubira wano omukazi bamufulumya era simenti anasigaza omulimu bamuyita Amina Zawedde ye permanent secretary mu ministry ya ITC ekulemberwa Joyce Nabosa Sebogwawo baada mu cabinet meeting ekitukutegeeza nti information yetambula ate bagimanyi kyenkugambye nti don't be fooled wesibe ku TikTok usabwa nti tena jegenda kutwala eri main bagikola ngeriko kubeera ko bawemula ezabona tebazibu ezabeyambula tebazikola ki wabula kasito kola information ngekuba government automatically video zote zigenda kutambula bagenda zijjayo kati ekyo nkuwadde gabuwa ebisigadde goli macho nomba muzamutegedde bulungi nnyo kale wantutandise bulungi nnyo nga tugenda mu kalulu aka 2026
Mr. President Manyole mu ggwanga lya America, General Secretary ba MP n'abakulembeze ba National Platform muwulirize ebigambo bino. Ekyokubategeeza nti tudiringa ne Museveni ng'ekibiina kya National Platform kyokka nkiddamu. We are dealing with NRM and Museveni as a national platform only, not any other political party in Uganda. No. All the remaining political parties, they are working with Museveni in the disguise. Yensonga lwaki mwawulidde ntandike ne violence kansoke mbawo information violence muleete kansoke ne information. Yensonga lwaki mwawulidde omusajja gwe natwalaganya mwezi oguwedde ng'alina byayogere bitakwatagana katutandike ne information eno. Nga tugenda mu kalulu ka protest vote essaawa yonna oba obudde bwonna bw'oli ebigambo bino. Nyando Yosoferi bwe yayimirira nga atumye abasajja be ba minisita ba RDC n'abagamba nti bagenda kuriclaiminga Buganda. Era lwaki Buganda temulonda. Ekintu ekyo yakikola ng'akimanyi bulungi nyengeri gy'agenda ekikolamu. Kati kiki ekimutawanya? Ekimutawanya kikino. Amanyi nti already talina support. Agenda kufuna atya obululu bwaki bwa Buganda. Agenda bufuna by force. Agenda bufuna by force atya. Nababuulidde nti already Museveni yakyusiza abasirikale abasinga obungi ba DPC n'aleeta abaaka bano. N'akyusa abalamuzi abagenda omukolera omulimu gwe. Yukina bagenda akalulu kano kagenda kuggwera mu kooti wonna abasinga obungi tunatutuuseeyo ekyo nakyo mukitegedde. Kati bw'ati bwe yakoze. Oluvannyuma okukitegeerako nti mu Buganda talina buwagizi, Museveni yakoze bw'ati nga yeetegekera akalulu kano okukabba. Ninaffe tumulaba. Museveni wetwogerera essaawa zino nze nja bagamba nti ndi mutwakaavu ndi munyiikaavu olw'abana Uganda baganye okutegeera ensonga zino nga baloza tuli mu kusaaga, tuli mu occupation era tufighting occupation. Ngera kugamba kati Uganda almost 75% is taken by the Rwandese. 75% Uganda is controlled by Rwandese. Eri abavudde physically ne bakiraga openly, eri abakyali mu disguise. Disguise ye muntu okwebuzaabuza nga afukaana aba. Beetuma amanya g'ebitundu ebirala nga si baayo naye nga babasomesa ennimi. Kati wulira bulungi nnyo. Waliwo amasomero agasomesa Abanyarwanda mu kampu z'aba refugee okuli eziri Ettolo ne Bunyoro. Waliwo amasomero agali mu kampu agali mu Bugundi mu ekisoze eyo Museveni mu kampu mu faamu ye nga nabo basomesa mu bitundu eyo mu bitundu by'Egombe eyo nga nabo gasomesa ba refugee. Gabasomesa Oluganda, Olusoga, Olunyoro, Olutoolo buli kimu. Kugambye agali ebusoga, agali ebunyoro, agali Ettolo ne Buganda mwegali. Kati essomero ekkulu erisomesa ennimi zonna ezisinga obungi liri Tanzania. Era essomero eryo mwe mwawoza Museveni yaggulawo essomero Tanzania aligulidde aba Tanzania yali specifically aligulidde aba Tanzania naye nga mugenda ssomeramu ba refugee Abanyarwanda abajja okujja mu Uganda nga bamaze okusomesebwa ennimi zonna nga bali well equipped nga n'amanya balina gansi zaffe. Ekyo mbadde temukimanyi. Omusajja ajja ng'afuwa Oluganda amanye ebisoko amanya alina ga Kiganda. Omusajja ajja afuwa Olusoga amanya alina ga Kisoga naye nga Wakabana. Omusajja ajja afuwa Olukonjo nga musajja si mukonjo naye nga amanyi buli kimu. Ng'ekisinga okunnoma n'okunnenyamiza abasomesa olulimi Oluganda basajja Baganda basomesa Oluganda batuma amanya g'Ekiganda basomesa ebiko basomesa obulombolombo n'ennono ebikocco engero buli kimu. Mbabuuza mu basajja mmwe ensi yammwe mugitegekedde ki? Oddira otya omugwira n'omutuuza omusomese ebintu byonna? Oddira otya omugwira omusomesa Olusoga bulombolombo n'ennono bw'Obusoga? Oddira otya omunyolo? Oddira otya omunyolo wanda omusomesa obulombolombo bw'Abanyolo n'Abatoolo n'Abakonjo n'Abanyankole n'Abamambo? Kaki kiki? Anyways, byange bwentyo ndogera. So kati essomero liri Tanzania basomesa basajja abo in order to occupy. Yensonga lwaki currently abaana baabwe Baganda baabwe abooluganda bakola emikwano under the influence of this guys kati bebali bebeesimbye mu bifo bya NRM mu parliament wonna bonna Banyarwanda. Okitegedde bulungi nnyo? Bonna baki? Bonna Banyarwanda. Kati mutegeere bulungi nnyo kye bagenda okukola.
kati kanchi kugambo kiwulire. Nyando Yosoferi tibabulwa bino byakoze. Already Museveni amaze okulonda abanyarwanda mu Buganda wonna abagenda okwesimbawo ku kaadi za National Reverse Movement, ekyo mwakitegedde. Kati wulira bino nga tugenda mu kalulu. Ba district returning officers bonna mu Buganda region bonna banyarwanda. Tebayogo olya nti ayina erinnya Linyankole oba Ganda oba Soga oba lyaki nti waggwange eryo nkiddamu. I can confirm to you Museveni appointed all district returning officers in Buganda, most of them are Banyarwanda, in the disguise of nicknaming the names of the indigenous Ugandans. Mostly they can call themselves Baganda, they can call themselves Banyankole, they can call themselves Basoga, or Batoro or Banyoro. But these people are Rwandese, according to reliable sources, according to my reliable sources. So, but district returning officers bonna mu Buganda balonze Banyarwanda. But district returning officers beebo abasajja n'abakazi abalangirira ku district obuvudde ku kyalo ne buvudde ku parishi ova ku Gombola ne bugenda ku district gye busemberayo. Eyo gy'oli anti twamaze okulonda ku saa 12 obwo babulangiridde saa 6 ogw'ekiro ani abulangirira oyo ye district returning officer bonna balonze Banyarwanda. Wakihulura mbweno okitegedde awo tovuddewo oyo mmaze omusazaamu omwo. Nyando Yosoferi mu Buganda wonna yalonze Badiso bonna Badiso Banyarwanda. Badiso bonna Diso yani Diso yakwasaganya ebyokwerinda byonna mu district yembega omukulu mu district go bayita Diso bonna mu Buganda Banyarwanda. Museveni appointed Banyarwanda. Museveni appointed Banyarwanda in all Diso offices across Buganda. Museveni and his brother plus Muhoozi Kainerugaba, they appointed Diso or district intelligence officers in Buganda or Abanyarwanda, who are placed there to help him in the terms of rigging and protecting their interest in the forthcoming elections. Ekyo nakyo kitegedde. Museveni yalonze Bagiso bonna Banyarwanda be yatadde mu Buganda. Giso yabeera Gombolola yembega abegera ku level ye Gombola. Gombola intelligence officer yoyo kati bonna Banyarwanda. Tekuli Muganda n'omu, tekuli Musoga n'omu, amanya ge balina tega kulimba bonna Bagiso Banyarwanda. Museveni ya shiftinze oba yazzeemu n'appointinga ba RPC bonna Banyarwanda abali mu Buganda region. Ba RPC bonna Banyarwanda mu Buganda abagenda omuyamba mu kalulu kano. Museveni yalonze ba DPC bonna abasinga obungi abastationingidwa mu Buganda bonna Banyarwanda abagenda omuyamba mu kalulu kano. Yensonga lwaki mulaba nti yagambye nti he's going to reclaim Buganda via violence and vote rigging. Bwe nkumenyera omu, babiri, basatu, bana, batano, offices nezenjawulo 5 zonna zicoordinatinga. Kati bano Badiso Bagiso bano beba vetinga ba district returning officer ne abasindika ku electoral commission abagenda okukolera electoral commission okudikiralinga bawina oba abawanguzi mu kalulu akajja naddala kuba councillors okutuka kuba MPs ne ku presidential level. Kati bano Badiso befuna directive okuva mu 7 era ne bavetinga abantu abagala ne basindika mu electoral commission ne signing abasayinizi ne bajja okuba nti bagenda okuwa emirimu egyo. Ekyo nakyo mukitegedde bulungi nnyo.
Alright, bwe mmala kitegeera kati muwulirize bino. Nyando Yosoferi tebahabulwa mutabani wa Kareki ensi yali temuzizidde ensanga bisibe. Mu kujooga teri yamukwatira nsawo era tajoze aweta mpisi kundi. Mumanyi nti empisi kye kisolo ekisinga okwagala ennyama mu nsi yonna. Olaba kikanga n'empologoma ewengo kyo kyeddiza omunyago kitegeeza kimu kimanyiira. Bw'atyo ne Nyando Yosoferi mu kumanyira teri yamukwatira nsawo. Wulira bulungi. Nga bwe nabategeezezzaako nti baddidde Abanyarwanda bonna be bawadde kkaali mu Buganda okulondebwa, ekyo mwakitegedde bulungi. Kati mumpulirize bulungi nnyo. Abadde bangoberera ebbanga lyonna mbadde nga mbagamba nti Abanyarwanda babadde mu Uganda ebbanga ddene nnyo. Bassekabaka abaaliwo babawa n'emituba nabawa n'amannya ne bayingira Obuganda ne bakola bye baagala mpaka Museveni lwazze n'atandika okwagala okwejjayo okutandika okujja Abanyarwanda bannaabwe. Okwo okulwanagana kwe mbadde mulaba bwe simanyi abavandi mwe simanyi Abalwanda Abanyarwanda bakireiminga citizenship tebawa passport no. Nabagamba nti ekyo bakikozesa kubawodiisa bo balina kye bazimba munda. Kati kye bazimba munda kye kiriwa. Under the disguising tebawananga bo tebawa passport biki. Bali beenajayizinga Abanyarwanda bannaabwe okuvaayo n'okubanoonya wa gye bali bakole kye bayita force. Era abantu bonna abalondeddwa mu kasengejja ka NRM mu Buganda bonna basinga obungi bayise mu vetting eyo under these two offices. Museveni yakuliyetinze offices bbiri. Office emu eri Nakasero okulira Nokero House. Office eno nga ye coordinating Abanyarwanda bonna ba candidate abali mu Buganda. Eno video ale mujiwulire bulungi nnyo. Office emu esangibwa Nakasero okulira n'amakaage. Office eno coordinating ba candidate bonna Abanyarwanda. Ne bw'abanga alina erinnya Ganda ng'obadde omumanyi oba alina erinnya nga liri Nyankole ng'obadde omumanyi oyo si Munyankole si Muganda Abanyarwanda. Kati office ba coordinating eri Nakasero. Office ey'okubiri eri Nakawa. Kati eno ye Nakawa ye coordinating Abanyarwanda bonna abeesimbyewo okwetoola eggwanga lyonna. Do you copy that? Officially, Museveni launched two offices which are going to be operating in the disguise. These offices are situated in two areas, one in Nakasero. The office in Nakasero will be coordinating in conjunction with the state organs to help to protect all the Banyarwanda candidates who were launched during the NRM preliminaries. So this office in Nakasero is going to be used by all Rwandese who were nominated during NRM preliminaries. The one in Nakawa will take charge of all Rwandese who are going to be planted in other areas of the country. So these two offices, they are going to work together. They are going to coordinate together to make sure that the Banyarwanda in Buganda and other parts of the country, they win all the elections with the help of state operatives and state funds. Mutegedde bulungi nnyo. Kati kanjibaddemu office bbiri ze bakuliyetinze ye Nakasero njibagambye nti eno strictly egenda cooperatingira mu Buganda. Nakawa egenda kubanga operatingira mu Banyarwanda bonna abeesimbye mu ggwanga lyonna. Naye nga abantu bano bonna Banyarwanda. Nze nja kuba musanyufu olw'okuba nti byenjogedde mbyejja ku mutima, sijja kunyiiga. Nja kuba munaakanuma katono olw'okuba nti mbadde mbuulira abantu nga tebafaayo. Nja kuba sirimwa nnyo kubanga nze nsomye history wa occupation butya amawanga bagawambibwa. Nsomye history wa occupation butya bannansi bayisibwa.
Money how to survive in occupation, money to survive, but there are some people who can't even manage to survive in occupation. So zenja kuba sina pain. I know how to survive in occupation and I know how to deal with occupants. Kati gwata manyi gwengezaako kugamba. Kijja kuluma nnyo nga tosobola kufuna mulimu nga toli munyarwanda. Kijja kuluma nnyo nga tosobola kufuna recommendation nga toli munyarwanda. Kijja kuluma nnyo nga bakugobye ku ttaka nga nkubako munyarwanda. Kijja kuluma nnyo ng'omwana otakyasobola kufuna kifo mu university ng'alina okifuna munyarwanda. Kijja kuluma nnyo nga ne street ezimu toziyitako nga toli munyarwanda. Very soon bijja ate nga weebiri. Very soon bijja nga ate weebiri. Nze nja kuba sirumwa kubanga mbambi bagambye. Kijja kuluma nnyo nga ne mu ddwaliro gyogera bagamba please we are very sorry. Tosobola kujjanjabibwawo no tetukwagala wano okitegedde. Kijja tuko kuluma nga traffic akujja kuba penalty munyarwanda. Kijja kuluma nnyo nga jjo kukwata ewaka kunoonya munyarwanda. Lwaki yandibaddeko omusoga, yandibaddeko omutolo, yandibaddeko omugisu, yandibaddeko omulugwala naye nga jjo kukwata munyarwanda. Kijja kuluma nnyo nga akusiba eruzira essaawa zino alikulira munyarwanda, ayogerere komera munyarwanda, abatulugunya muntu. Kijja baluma nnyo nze tekijja kunnuma. Kubanga manyi nsomye ebyafaayo mbimanyi. Gwe atabimanyi gwenzuukusa gojja okumanya. Ekyo mukitegedde bulungi nnyo nkibagambye. Kati office zino zigenda cooperatinga nga zikwatagana ne mutabani wa Salimu Saleh. Alina printing company eri ku Nasser Road nga ina machines eziri ku international level nga zi printing t-shirts, zi printing posters, nga yo mulimu gwa printing abasajja bana bakazi banyarwanda okwetola eggwanga lyonna. So ayagala okakasa kino genda otunde posters abasajja abanyarwanda bonna eziri mu Uganda zonna, otunulire texture y'ekipande ekyo, otunulire colors, engeri yabaformatingamu ebigambo, omanye osobola okumanya nti no company yemu yafulumiza ebintu bino, ojja kujjombula nti kyenjogedde kituufu. So mutabani wa Salimu Saleh akola ku Nasser Road, amanya nkyagano nyane ekifaananyi, alina company efulumya ebipande. Kati yakubira abanyarwanda bonna bano nga sente agenda kuba azijja mu famire yaabwe eridingwa Museveni ekitaayi Salimu Saleh under these two offices Nakasero ne Nakawo okuba nti operatinga okuba nti bagenda mu system eyo. Mwebase mutabani wa Muhoozi mpoza ali ludawa tebalina kosi ndaze basobola kusoma. Omanye tubagamba mwene mwefuula bannampulira zibi. Mutabani wa Muhoozi ali ludawa uyu goza family yonna basoma manye. Uyu bamwita Simairo Mutaruhama uyu yoyo jejja munnamaje tata we munnamaje n'omwana amututte mumaje uyu bamwita Ruhama. Mulaba uyu tebalina kintu kye basobola kubanga bo bamanyira kuttana kutulugunya uyu okitegete uyu yoyo mutani wa Muhoozi omukulu. Kati kyetubagamba nti mutegeere tuli mu occupation tetuli mu politics. Kati nze amanyi okudiringa n'occupation nkibagamba mujja kitegeera. Bw'oba osobola okubuuzaako kyali wa South Africa mugambe apartheid yafaanana etya lwojja okutegeera. South Africa waliyo ne state nga toyingirayo. Ngakadduka longeresa mu state ezimu South Africa you can't. Mujja kitegeera. Kati kyo mukitegedde. Tuvudde waawo. Bwe tumala okuva waawo waliwo ebintu bitambula nga tembitegeera byebiriwa. Nabagambye 3 days back 2 days back nembagamba nti bagenda kulitalinga abasajja mu magye ba Geno ne ba Major Generals. Wayisewo ndowooza 2 days bye nabagambye exactly ne bituukira. Lwaki mbagamba ebigambo bino? Kubajjukiza na kubategeeza nti ensi bagitwala muzuukuke naye temwagala kuzuukuka. Njala sooka kubuuza Museveni bw'owumuza ba Major General ne ba Generals ba indigenous
kubanga ogulira oyerula mutabani we kkubo asigale nga tewali muntu amuvuganya. Omanyi wandikola ekintu okulumya omuntu n'owozeka ngu yabe muyambe ekkiriza otya. Mukimanyi nti bano abantu bwe basigala mu magye bagenda kulemesa mutabani wammwe. Si bwe kiri nti ye. Naye bw'obajja mu magye ne basigala nga bali idle and disorder tebali mu magye, you think bondi gye babadde nayo mu magye eba evuddewo era bawulira bulungi obawummuza mu magye. Lwaki? Nyandi Yosoferi n'emyaka 93 gw'oduumira amagye ga Uganda gonna. Owummuza otya erwo atannaweza myaka 7. Owummuza kati mbala atannaweza myaka 7. Nabala. Salimu Sale akyali active mu magye era tebakulimba sebo nti retired general. No, Salimu Sale is an active general in the disguise. Tebakulya sente nti yawummula tawummulangako. Kyobula mugende eggulu aduumira ayina ekiwayi ky'amagye kyaduumira ng'omuntu era n'agamukuuma. Lwaki? Ulajja kuga nti ne kugogo ki Salimu Sale tawummulangako magye ayagaduumira agamu. Mu magye, when you retire from forces, you retire for good. You wait for the benefits. And you are not supposed to get associated with anything concerned with the army unless you are recalled to service or to action. But the so-called retired general Salimu Sale, previously when they were pimping his son Muhoozi Kainerugaba, is the one who led that ceremony. Kitegeeza nti ono musajja akyali active. Bo family zaabwe zisigadde magye ezaabale ezammwe bannansi babajjeemu ng'olwo bayingiza abantu baabwe. Lwaki? Kaliko enjogedde nkugambye nti omuntu bw'awummula amagye aba tateekeddwa kukola kintu wadde okweriraanyasa ebintu byonna bikwatagana n'amagye era awummula era talina kintu kyonna kyasobola kukola. Wabula bwe baali bagenda okutuusa mutabani waabwe ku ddaali ya general bamutwala ludda, tebamutwala Salimu Sale, si yamuteekako amadala go bwa general. Lwaki? Omuntu yenna nga yawummula magye tateekeddwa kukola service yonna oba activity yonna eri magye. Salimu Sale yatekkira mutabani we olw'ensonga nti akyali active in the disguise. Babuuza mbu yawummula tawummulangako, yaduumira n'amagye. In fact kati okitegedde bajje mbayindiginansi bonna okuliyetinga vacuum egenda okuyingizaamu bacommandants baabwe ab'amagye okukola emirimu gyabwe gye baagala under the occupation. Ekyo kitegedde bulungi nnyo. Kati bwe tuva awaawo mulina kye mutaategeera. Era wano nsaba message eno mugisindikira aba UPDF, aba police n'aba prison, mutegere bulungi. Comrades, most especially the indigenous UPDF serving officer, the police serving officers, and prison serving officers, and by names of Rembuye Fred, I'm here to inform you that don't be fooled by whatever you see in the Parliament of Uganda, even in the mainstream media. Previously, like 3-4 months back, the Parliament passed the bill, the UPDF bill, which allows a court-martial to still keep on trying civilians in the court-martial. But there were some articles in that bill which allows Museveni to introduce SFC under UPDF. But here is my question, and this question goes to all serving officers. You've served almost for 15 to 20 years, receiving small amount of money as are UPDF serving officers. But right now, Museveni has added SFC under UPDF. But remember, these are two different units. Which units have a different origin? The all serving officers in SFC are of one country of origin. Those are Rwandese. They are treated well. They are paid well. They sleep well. They get allowances. They get each and everything as they're supposed to get. And even they get leave at one time. But you
You are not paid well, you don't sleep well, you don't eat well, everything of yours is messed up. So I'm asking Museveni, why are you panic at this particular moment? You are using the constitution for your personal benefit, but you don't look into the details of other serving UPDF officers. Tuchimanyi bulungi nnyo lwaleero nti gwe ekiri mu kutawaanya wakulyetinga amajega gakuma nga family nga g'Abanyarwanda okuva mu PPU uyo kifudde sima kifudde kati kifudde SFC nga amajega kuma amajega no gagwanga limu g'Abanyarwanda amajega no galya bulungi gasula bulungi gafuna omusala bayina uniforms bayina pairs uniforms 3 balya breakfast balya lunch balya ekyeggulo bafuna omusala bafuna almost 1 point abayipidef bafuna emitwalo 4 okitegeera bali bafuna ne leave bali bafuna na allowance abayipidef tebafuna kati jala soka kubuza golooza abaana bali mu UPDF na bali mu police basiru nnyo the extent abana police babanja seteza abana ba UPDF babanja seteza bali mu kufiira Central African Republic bali mu kufiira Sudan bali mu kufiira Somalia nga ba SFC bafuna 1 point plus nga bayina good medication bayina allowances bayina buli kimu kati gosuubira nga ate imagine bayina different commands tosobola kugamba nti UPDF ne SFC yegasse nenga ate SFC ina different command era n'amateeka getambula nga ganjawulo ga UPDF gulaki kola makulu. So Uganda military forces, most especially the UPDF, the indigenous, I'm talking to the indigenous. If you are in UPDF, you are not indigenous, go and eat your mother something. I'm talking to the indigenous serving UPD officers, the so-called SFC Somali soldiers. Go and eat your mother something. I'm not addressing you. I'm addressing the indigenous. Because in the case of any regime change, the SFC officers, they will go back to Rwanda, but the indigenous, they will stay there. And will suffer the same. But for you, you have another country where to stay. But those indigenous UPDF service officers, the prisoners and police, and prison officers, the indigenous, in the case of regime change, they will stay in Uganda, but for you have a second country, that is Rwanda. So I'm not addressing you, please. Sogera namwe mwebali mwesefuse sogera sina budde bwammwe mwemulina ensi yammwe gye mwavira mugenda kuddayo singa ensi yonna esinga Uganda ekyuka ndi mukogera ne bannayuganda abatasobola kulya kyanca abatasobola kulya kyamisana abatasobola kulya kyaggulu ng'abanja omwaka mulamba ayina peeye nga tteemu ayina ndawo yeemu asula mu tenti n'abaana be tebasoma naye nga mutwala ku mission n'afiirayo buli mujaasi wa UPDF afa indigenous bateekawo Abanyarwanda babiri ekyo mbadde temukimanyi buli mujaasi wa UPDF nakabala afa bateekawo Abanyarwanda babiri. So comrades in the UPDF, I'm encouraging you, please wake up, join Ugandans in the coming days. You know the history of that country. During 1971, you know what happened. During 1980, you know what happened. Museveni is just rotating around, thinking that every Ugandan is stupid. We are not stupid, we are watching. Why? There is a time when late Frederick Edward Luwangula Mutesa was exiled. He watched each and everything which was taking place in Uganda, most places in the political arena in UK, until Obote finished up him, until Obote killed him or assassinated him in UK. There is a time late Obote, who was overthrown. He ran from Uganda up to Zambia. He was observing each and everything in the political arena in Uganda, in Zambia. As well, Idi Amin Dada, there's something which happened to him. He was watching each and everything in Saudi Arabia until his last breath. And others. Next is Yosef Tibahaburwa. But you still have time to save your family, to save yourself. Abasajja bonna abaddeko bakulembeze badduka mu nsi ate abasinga obungi bayita ku ttaka ng'ebyobufuzi babirengera bulengezi gye baali badduka
mbabuuza bamugenda kuddukira mwe kikulu mumuyina ensi nti muyina Rwanda oli Salimu Sala asobola okudduka nadde Somalia oba asobola okugenda South Sudan oba asobola okugenda Central African Republic ne abasigadde bagenda kuyita mu bannayuganda mwe mwebuuza nkugambye Amini ebyobufuzi bwe bamalumunanula omukono bwe bamalamugoba mu nsi yadduka nabira be Saudi Arabia mpaka yafa Obote yafiira South yafiira Zambia nga byobufuzi birengera bulengezi Obote 1 Obote 2 balotwa bani nese kabaka Frederick Luwangula Mutesa bwe mucyankalanya yawanga nkamusajja tunagenda Bungereza mpaka bamulumba bamutirayo kitegeeza muganya okuyiga nti obuyinza bulina okukyuka mirembe bajjajja fete balwanira ko baganda ffe kubera makomera bajjajja fete balwanira ko nga nsi butaba mirembe muwamba abaana b'abantu muli mukubatta John akoze video jeri ku YouTube na demosati yange nziruga pele mu stripes obuddugavu nembaga mu musajja omunjalwanda yita Messi Kigondo esawa zino mu Arkwright project ya amayumba agali Entebbe ezo katito cha Chambers moze muita safe house nembaga era omwami wa Messi Kigondo esawa zo yaddukanya tocha Chambers ezirimu abawala mu Kampala abanyarwanda bagabo butwa bali mu kibije ky'abawala nkaga yazi control gazi funding Nembagamba Messi Kigondo yomwasa sula abavubuka ku social media ne ku TikTok wa okuvuma n'okutyoba Robert Kyagulanyi Ssentamu yeyita Muganda ne yali mu Kampala atambula nga tamayina ezizi bali mu kuzibala nti emu 2-3 nyezigenda kuggwako kwana dese holiday Arkwright nyinyo kati mbaga Arkwright yo ku Entebbe Road ze tocha Chambers kati MP eziriwo era bawulira abaana bona bakugamba nti batuwamba basitusokeza maka agebbeeyi mu bisengere batuteeka eyo nga tona kyolaba zimu ku kyoko safe house zeziriyeyo nga tebanakutwala kasenyi kutulugunya oba kulikodinga bakusokeza mwezo kati waliwo tocha Chambers endala mbadde nzerabidde njala tegeeza United Nation njala tegeza Uganda Human Rights Commission njala tegeza bana Uganda mwenna polisi ye Naggalama katike kattiro k'abaana ba Buganda basinga obungi Naggalama police station eina levels 2 mu underground ekiro n'emisana emmotoka zisiiba zireeta abaana abamu ne bafiira mu underground polisi ye Naggalama kati ye tocha Chamber muri mujjukira Nalufeenya kati Nalufeenya kati yafu Nalufeenya bagizza Naggalama police station oba DPC woli oba OC woli oba ne woli in charge underground ya Naggalama police station kati ye tocha Chamber ngojekeza hamu kati mu Arkwright kati kano ke kattiro njagala okulabula Bageto youth bonna mu Kampala mukono wa Kiso Entebbe Masaka Jinja mukono yonna nupu jeino buwagizi nga muli mu ghetto ngoina dreads obango manyikidwa mu kitundu please mulekerawo kutambula ekiro sabwe ziwera 12 mudde waka tumala okukyusa eggwanga waliwo ekikwekwete kigendo tandika amakomera gagenda ku floodinga bagenda kukwata abaana abobuwala n'abobulenzi mu bitundu by'emmenye eno information njikuwa eri crucial mugenda kulya panda gali emisana n'ekiro panda gali ali mu Kampala nete mumanyi era koti ya KCC ku City Hall bali mu kusiba abaana b'abantu mu Kampala panda gali ali mu Kampala emisana tukwa abaana myaka 10 na 16 bakusanga oba otembeya oba totembeya oba ina woyimirire mu Kampala bakwata abaana nenge koti ya City Hall yesindika abaana ku mere nebo boyina emitwalo 215 osobola okusurvivinga oba toyina ssente ezo boogenze abaana bano tebabalina na kubasalira musango nti yaguzizza babasindika makomera babasindika makomera mukomera tebatwala ku kigaali yenna yali abaddeko mu komera kye bayita ekigaali okimanyi yenna yali abaddeko mu komera ekigaali okimanyi kankibanyonyole bwe bakwata bakuvunaana musango babatwala mu komera
bakutola mu kooti ng'ekusindika jangu luli jangu kati kooti bwe kusalira omusango gogo bakwita convict, you are convicted. The moment you get convicted oba ogenda kulima ekkomera lerisala ogenda kulima ludda ku mafaamu g'abagagga oba ga gavumenti. Kati mu nkola eno abantu bali mu kukwata under the disguise of operative okendeza abantu nga tugenda mu protest vote tebalinda kooti kusalira musango kasita bakwata bakuvugirawo direct ku kigaali bakutwala ku faamu kulima abaana bafiira ku mafaamu abaana bafiira ku masamba g'abanene ne tebakyogera era basirika ng'omuntu yabulwako omwana wo mu biseera bino nga bamuwamba buwa bamukwata bukwasi abaana bwe bali ku masamba bakolanga baddu bino tubyogera na n'erumbi byayogera bijja loddawa fenga tetubiraba kuba tojja biraba n'ennuwa bwe yali ayita abantu n'ebisolo genda ku lyato era temwakitegeera musoma bisome ali ne mbikkiriza kati nkugamba essaawa zino byenkugamba ojja bitegeera nga kimaze tutuuka mu famire yo oba nga kimaze kutuuka ku mwana gwo bamukwano ge essaawa tojja bitegeera kijja kumala kutuukako olyotooke otegeere bw'otaategeere ebisigadde nze sivunaanibwa kutegeerwako ekyo kibagambe nakyo nkimaze. Alright, ekyo mukitegedde naawe otuvuddewo. Kati mulina ebintu byemulabe mawulire njala bibanyolera mubitegere bulungi nnyo saagala mbere nga mwebuzaabuza nga tebitegedde. Waliwo akatambi akafulumye omanyi abasajja bano basoma kye tuyita propaganda abasajja ba NRM n'abali Mengo basoma propaganda. Waliwo akatambi ke bafulumiza nkalaga nti obukulembeze bw'Emmengo bwakyuse era Ssalonga Mulengejja bamuddiza obukulembeze ne bannenno katambi kafu Ssaabasajja Kabaka tannakyusako bukulembeze wabula kapiresa kali Emmengaawo kati ompulirize bulungi. Museveni bw'amala okulonda Abanyarwanda bonna ne bakwata kadi za NRM Buganda navudde nekola statement nakati nkyazikola Mengo ebiri mu Buganda mubirawo batembiraba Mayiga ne cabinet ebiri mu Buganda mbira batembiraba ngate mugamuga musirise bonna basirise lwaki bakolera mukama wawe kyabagamba kye bakola kati ye Museveni kyakola nga bawaayo akanyeebwa kansoke nkakunyunyula okategeere. Museveni yalowooza bw'akwata obuwumbi ekyenda mu buwumbi bwali 79 n'agulira abataka acres 2 Emmengo Obuganda ajja kuba bumaze. Museveni alowooza bw'akwata ekiwayi ky'abataka ab'ensoole n'abazimbirira ekizimba awo aba bamaze kati mwabira bakuwa myezi egiwedde kati Museveni era ekintu kyamutabukako bwe tudda nkikuba tukiwa ne kimutabukako awo kati nembabuuza Mayiga nga tebakola statement yonna Museveni okwawulamu Buganda Mayiga n'asirika nakatacyogerangako kati nembagamba nti Mayiga bamuwa ssente ne bamwongera ne efforts mu management ye era abo ne basirikira yaabo mwabategedde kati kyemutaategedde kiki Museveni bw'amala okuwa abataka ssente ezo n'okubagulira ettaka n'ogati agenda bazimbira ekizimbe yabadde ate alina okukolayo ekintu ekirala kyekiriwa ekintu kyadde alina okukolayo kwe kuddira amasiro agawezezza emyaka 15 nga tegaggwa n'abawa biliyoni 2 kati kino abaasigala eno kibalowoozeze nabo bafaako nnyo abataali eri video mwagirabye na buli kimu mwagirabye ssente ezo tezizembukya yabadde akola kye tuyita equalizer okuyikolayizinga okujjawo kiri kye mwadde mutabukidde nti abataka yabawuddemu koyi kati kankwateyo kyeke ya buwumbi 2 njuwe side ene y'Amayiga mbalage nabo bagenze kumaliriza masiro Abaganda tebajja kwogera nnyo so eyo kyeke yafulumya biliyoni 2
yabadde equalizer so temulowooza nti oli azanya politics we ali kubekube gy'Abaganda abatalina bwongo abatono bazanyirako yeno wano eyo check ey'obuwumbi bubiri ono Kaddo Kiberu ono to Animal Farm waali omutolo wuli waali n'abalala besijja kwogera beeyogerera yeyo no check gyabuwadde nga yikolayiza n'akatambi akatambula mu maloboozi nkayina saagala mugambe nti saaka bawadde buli lukya omulimu gw'okuddaabiriza amasiro g'e Kasubi gubako egutuuka era bw'ogatuukamu naawe osiima n'essubi ne likweyongera wabula okusinziira kwakulira omulimu guno Oweekitiibwa Kaddo Kiberu omulimu gulina we gutuuse wadde nga bingi ebikyabulamu omulimu gw'e Kasubi gutambula kubanga siina kyenkweka na bino mubiraba ekola ki ebigenda mu maaso ate nga bino byetandise byetukola bino byetaaga ssente nnyingi nnyo. Omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni naye yeegasse ku bantu abazze bateeka ettoffaali ku mulimu gw'okuzimba amasiro bw'awaddeyo obuwumbi bubiri obwasingiza Uganda. Nga tannawaayo bubaka buno obumutikiddwa Pulezidenti Museveni, General Proscovia Nalweyiso asoose kulambula amasiro gano n'okuyingirako munda ng'omukyalo Muganda. Oluvannyuma General Proscovia Nalweyiso akwasizza n'alinnya Victoria Nkinzi, Oweekitiibwa Clotilde Nakate, Minisita w'ekikula ky'abantu mu Bwakabaka, n'Oweekitiibwa Kaddo Kiberu akulira omulimu gw'okuzzaawo amasiro cheeke ya buwumbi bubiri okuyambako okumaliriza amasiro. General Proscovia Nalweyiso ategeezezza nti omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni azze alondoola omulimu guno nga mu buli mbeera abadde alina okukwasizaako Obwakabaka. Omukulembeze yantumye okujja ku masiro okuleeta obuwumbi bubiri bw'obubaka bwe yantuma. Ono akakasizza nti omukulembeze w'eggwanga mwetegefu okukwasizaako Obwakabaka okuzimba embiri zonna eziri mu Buganda. Omulimu ngulabye naye nze okusinziira sizimbanga ku masiro naye okusinziira nga amanyi okuzimba kubanga nze wange enzimba n'ekiro ntuula mu ddiro ne ngamba bamenyaawo si mulimu mwangu era katusabe zino ssente ezize zisobole okugumala bwe zinaba tezimaze ndowooza tujja kuddamu tutegeeza omukulembeze w'eggwanga nti teguzikoze eki tezimaze. Minisita w'ebyenjigiriza mu Bwakabaka Oweekitiibwa Clotilde Nakate atenderezza ettu lino. Naye njagala okukakasa abatuwulira abatulaba nti ettu lino nga litutuuseeko oba oliawo ebbanga eritali lyewala minisita ajja kubuulira oba okubuulira Obuganda oba. Alright, tugende mpola mpola. Ngenda basaba n'obuwombeefu Abaganda temunyiiga ekikutta obudde kinaatera obbota. Temulwana ntono yaddidde sinazuwa abataka ate sinazuwadde ero. Njagala bagamba ekigambo kimu. Ekiyita waggulu otega wansi. Mwe njagala bagamba ekigambo kimu ekiyita waggulu otega wansi. Tewali ggwanga litafuze ku Buganda. Tewali ggwanga litafuze ku Buganda. Abaganda babonyeebonye mu Uganda. Omuganda atannayiga buvuna buddo bw'Abaganda bwe bayise mu gavumenti ezibaddewo. Muganda wange omuto weetisse gwaweerere. Mu mbeera gye tulimu olwaliro Muganda okyanyigirizibwa nnyo z'okuke. Naye Omunyarwanda akaseera ako kaweddeko naawe otulazeeko ky'osobola. Ffe tusigala wakati awo tetuvaawo mwe mufuluma mukole buli kye mukola era mukoze kamanye ng'akoza n'owebbwa ffe weetuli wano. Kale bw'atyo tu Animal Farm bwe yaleeseseriza mukama we n'aziwaayo. Temunyiiga oba tu Animal Farm aleese ssente oba nnyande mubaleke musirike busirisi ng'enkola y'Obuganda bw'eri. Akutundira bw'ati naga ndaboono tubalaba naye budde bugenda tuuka nti buli muntu atuvuzeeko tutegedde y'ensonga lwaki wano wenjagala nsooka ensimba essira ompulirize bulungi nnyo.
Abaganda n'abayita Abaganda buno bakamumwe Obuganda businga Uganda obukulu nkiddamu Obuganda businga Uganda obukulu Obuganda lyekkuŋŋaanira bannayuganda bonna gye bava ne bakuŋŋaana ne batuula mirembe era nga tebalina buzibu kuba tetubasosola njala kubuuza obadde okimanyi nti Obuganda bubonyeebonye bulinga omukazi omulungi kaalaala ne bambi ng'omutwe gwe tegumuweereza Obuganda bwe buti buli Buganda nsi nnungi erina abantu abalungi naye Obuganda bulina ekizibu kimu abantu ababulimu si Baganda naddala bali bukulembeze abaganya okutegera lwaki bwe Buganda ng'eyagala federal system of governance ani agenda okuwa system eyo ajja kubeera muzzukulu wa Nabyo Muganda kubanga ye Muganda ekiri mu tukimanya nnyini kyo atali Muganda tagenda kuwa federal lwaki omwana wa Nambi lwaki muzzukulu wa kintu lwaki muzzukulu wa Buganda mumulwana era lwaki Muganda nti musaba gavumenti zonna ezivuddeko ebyammwe ng'ayina obba weeyomba wafuuka president y'ayina ekisumuluzo ekibowa ebyammwe ani yabaloga where is the problem the only person who can handle and reclaim Buganda back on top is a Muganda. Lwaki mulwanyisa Omuganda aliwo ate ne musaba Sserwajja Okoota gw'osubidde Sserwajja Okoota ayinza okuwa ekintu ng'akimanyi bulungi nti amanyi amaanyi gali mu mmwe muganya otegera amaanyi gammwe mugalwanyisa asobola okutaasa obunyolo ye Munyolo Nakabala oligino yalina okulondebwa mu bitundu byonna ebya Bunyolo so si Munyarwanda alina okutaasa Abanyankole be Banyankole abedda be mulina okulonda alina okutaasa Abasoga ye Mutoga owa Omusoga oligino njala babuuza mu abagambo banje ebyammwe mubibanjani si gavumenti ya wakati nti ye gavumenti ya wakati ekolebwani abakulembeze abalonde mukulembeze ekyalina amaanyi agenda okutwala obukulembeze bamuyita Robert Kyagulanyi Ssentamu muzzukulu wa Gayira Gajuule Emugulu mu Ssingo ogenda bisaba Munyarwanda ng'akimanyi nti mupangisa muzebuze oba musenze ani abaloga ani akuloga mbutwebaza Museveni kubanga taina kyaba kubanga njala soka kubuuza Buganda ebanja obuwumbi 5 plus mu ssente z'obupangisa obusuulu n'envujjo ne ku mataka lwaki akwata billions billions kuwa ng'obanja obuwumbi 5 plus lwaki oyagala federal tagikuwa lwaki Buganda ettaka lyayo n'ebizimbe byayo Museveni abijjamu omusolo era yabipangisa tasasula ssente ezo osuubidde ani agenda okuwa by'oyagala nga si Muganda muno yensonga lwaki abalwanyisa Kyagulanyi bonna Baganda mannya kankujjukize gwe tomanyi ne Museveni amanyi amaanyi ga Buganda. I'm here to remind you this message goes to all Baganda and the indigenous Ugandans. Museveni knows who are the Baganda and what is Buganda and what does Buganda mean to Uganda. Museveni amanyi Buganda kyeki amanyi Abaganda kyeki. Gwe teweebuuza lwaki Genesis oba ensibuko y'obufuzi byonna etambulira ku Buganda na Baganda. Teweebuuza lwaki Abaganda ba politician balwanyisibwa era basinze okufa. Kitundu kye kya Uganda ekifiiriddwa bannabyabufuzi abangi ng'oggyeko Buganda. Leero nno nabajjiridde kubambula nabbatambulirako. Buganda bweterera ebitundu ebirala bya Uganda bijja terera. Buganda bwetaterera teri kintu kigenda terera. Museveni amanyi kye bayita obufuzi, bufuzi buli mu Buganda. Yensonga lwaki Buganda efiiriddwa bannabyabufuzi abanene ng'akimanyi nti alina obbatta okusevinga
future yaabwe y'Abanyarwanda mu Uganda, mu Buganda. Ndozo kitegedde olwaleero. Najja ne banyumiza omanyi nze mbawa information buli omu neemagaza nga Kabaka sibe ku ggaali. Kanzire wano waka video nkyakalina Mukama nyamba mbe nga nkyakalina. Bwe nali nakatandika ebintu bino ebyokwogera ku mitimba nabagamba nti Museveni olwawangula obuyinza mu 86 esente za Uganda zonna buli muntu ze yali alina bazitemako zirezezi. Eyalina omutwalo bamuwanga sente ze baagala, eyalina 10 bamuwanga sente ze baagala, eyalina akale bamuwanga sente ze baagala. N'amala ne beeguza ebintu byonna ebyali gavumenti byali ekolamu bizinensi. Ne mbagamba n'ekyuma ky'emmwanyi ekyuma ky'emmwanyi ekyebugoloobi ekyali kisinga obunene mu East ne Central Africa, ebyuma babibamula bitwala e Rwanda. Ebyali bigamba Lumbuye obijja ludda Professor obijja ludda wa wozaka Professor ekigabo ga Professor obijja ludda wa kyava ludda wa kyava kunze ngaabuze n'ebigambo Lumbuye byayogera abijja ludda wa. Nabagamba ekyuma kya Uganda ekyemmwanyi ekyebugoloobi bakisumula bakitwala e Rwanda era kye kikolayo nakati. Professor obijja ludda wa Lumbuye alimba. Kati kino mpozi kyabadde ki? In a reference. Protection of our equipment is problematic. I have an audit report here. How problematic is it? What do you mean by protection? Yes, I'll tell you this, Chair. I have the Auditor General report of 2011-2012, which was assessed by processed by our Internal Public Accounts Committee, and they have presented the latest report, 2025, January 2025. They indicated that our web bridge at Chites was stolen by cases officials and took it to Rwanda. Rwanda? They stole it and took it to Rwanda. This is Auditor General and Public Accounts Committee. I have the report here. We have had occasion to discuss it internally with the ED and the entire team. We even had a retreat on this audit report. We went to Entebbe and said, can we take action to fight against this kind of pattern? The officials took the web bridge. Clarification. They took it to Rwanda and sold it to Rwanda. Yes? They are known. Those who stole it. Clarification. So the problem with the hire, the problem with the purchase, again is the protection. You will purchase and the equipment will be sold. Like this web bridge was sold by cases officials to Rwanda. How they even crossed the border and took the web bridge. Akoboza Professor Bijjawa ekyuma ekyali fima kasasiro ekiteezi bakibba ne bakitunda kiri Rwanda gye bakitwala. Nenzije ne baga nti amazike, enjovu, empologoma, buli kimu kyonna ebyali bisangibwa mu Uganda bisinga obungi babitika ne bitwala e Rwanda. Rwanda neteka visit Rwanda. Ne muga Professor Bijjawa kati mwagamalo kitegeera nti buli kimu ekyaffe kiggwera Rwanda nera temuzuukuka era temuzuukuka. Kati kyo kitegeera era okitegedde bulungi nti buli kimu ekyaffe kiggwera Rwanda. Nze saagala bbaluwa esaawo. Kale katugende wano. Mukulu Baramba Rugahara oyo tumuvuddeko mutegedde. Mukulu Baramba Rugahara gye baleko ssebo. Kansulentoli bulungi. Wabadde ku media center eya government n'ogamba nti mwina conclusive information about evidence eraga nti abaana ababba era abanyaga National Platform People Power basimba mu Kampala nga mugenda okunominate nga mugenda okuwandiisa Mukama we Museveni. Boti bw'oyogedde. Bakonfirminze nti ababadde bambala saati za yero abasinga babadde ba National Unity Platform nga bwe babateekamu
era babakwata abamu ne babatwala eruzira kati abamu abaana ne babayo ne boogera ne bagamba ffe batutumye abeekavule. So nkubiriza ekibiina kya National Unity Platform kirekeraawo okulimba abaana ne babawo obusente bajje basiga ekifaananyi kya Museveni n'aba Museveni nti babi. Nga luli nabagamba twali ekawempe abantu bali bambadde obukanzu nga naye mulimu buli omu nga alina kironga 3 ez'amayinja. So kimbe ebikola by'effujjo bibadde bikolebwa nga loole nga 2 nga zonna zirimu amayinja naye ng'omuntu ateesa amayinja muki kati nga balwanagana ne poliisi gwolwana otya n'amagye agayina emmundu gayina n'emmamba gwolwanandika okusuula amayinja. Era njagala okwebaza amagye mu ngeri y'enjawulo nti geeyisa bulungi koolo tegaatawaana nti gabakubemu n'amasasi bakozesa radio call ne zigoba abantu ne bava ku kkubo. So simanyi abo tebaali abo baali banuupu. Kati ekikulu si bigambo byayogera wabula mbasomeseza qualities z'Abanyarwanda. Abanyarwanda, they are good at drying themselves mu kwekaza. Seriously, full minister at his age, body language, facial expression yekazizza naye ayogera. Njagala sagala ebigambo si kyekikulu wabula ebigambo byonna bya bulimba naye ali mu national TV, ali ku national TV, ali ku national camera ayogera ninga akima ebyogera byonna bya bulimba. Kyekiri kye nabagamba nti teweetaaga kunoonya munyarwanda yaani omunyarwanda mukwekaza tali yamukwatira nsawo, mukulimba tali yamukwatira nsawo, ate tebalemererwa buli kimu bakigusa ne bwe kibanga kya bufere kya buyaye kya butemu making sure nti akola ki akigusa. Minisita w'abavubuka nga ate mukadde ayimiridde mu kamera atubuulira ebintu by'abaana aba ghetto structures za NRM ezakuba abantu nabagamba before najja nekola sekyo nabaga nti bagenda kuva bagamba abaana abo nti nupo yabasindise eyaliko gamba nti waliko nakola security alert ngebintu byakabeerawo eyaliko gamba nti video najikola mugobera nnyo security alert zenzijja ne nabagamba nti bagenda kugamba nti abaana abo ba national platform eyaliko ngakola security najikola na misana nezijja nekola video nenjita njagala ogambe nti video najogera bye nayogera si bali mu kwogera. Ronald Selwadda agambye yaliko abasinga obungi mwaliko kati bye nayogera ono sibya ali mu kwogera. Bwenzijano bawa information mbasize kusiika binyeebwa wantu tuli mu politics benwa na omba mind ba propaganda kati kankabaddiremu then nzanye kali akaabwe ulira ne njagala tunne face yenga yekaza ebigamba byogera mukalu nnyo era ali konksho yayogera bituufu. Bakonfirming nti ababadde bambala sati za yero abasinga babadde ba National Unity Platform nga bwe babateekamu era babakwata abamu ne babatwala eruzira kati abamu abaana ne babayo ne boogera ne bagamba ffe batutumye abeekavule. So nkubiriza ekibiina kya National Unity Platform kirekeraawo okulimba abaana ne babawo obusente bajje basiga ekifaananyi kya Museveni n'aba Museveni nti babi. Nga luli nabagamba twali ekawempe abantu bali bambadde obukanzu nga naye mulimu buli omu nga alina kironga 3 ez'amayinja. So kimbe ebikola by'effujjo. Let us be sincere. Can a normal person carry 3 kilograms of stone? Omuntu omulamu osobola okusitula kilo 3 ez'amayinja. Omuntu omulamu balamu ate wadde weekazanga omusazi w'ebyayi ku kkubo teri muntu ategera asobola kwetikka kilo 3 ez'amayinja mu kanzu nga ziteeka ludda. No problem. Kala otuvuddewo. Balamu kati ate bano aboogera bino ogenda bakwata obatemeeteme oba abo abaana gwe abo abaana bonna bemulaba baali bawagira Bobi Wine kati bawagira Museveni afaane Damulira ne Meja Kusa babakyusa baabo nga bwe mubalaba tambula sebo tambula baabo bakulemberwa Kisokooni Saba ne Meja Kusa n'afaane Damulira kisinga omulimu gw'okola ne bano otukyusiza abaana wamma
bawagira Museveni nawulidde Namyalongo okuba afande Damuliro osobola akamandinga abaana bwe bati bakuulirwa champion saba oyo yabakamandinga enambo wa Museveni abaana bonna ba Museveni afande Damulira webala omulimu gwokola ne beja kupesa webala omulimu gwe mukola babakiisa munaga bawagira Museveni komando ajega Muzeeyi abaana bage structure bawagiranga Bobi Wine kati bawagira Museveni bawagiranga Bobi Wine bajja twambula naawe tuweerera bali abo bonna bawagiranga Bobi Wine bawagira Museveni afande Damulira tusinga omulimu gwokola afande Buteesa tusinga omulimu gwokola baba mukulu Barambaroga haraka jambo kankuddemu ka Barambaroga haraka jambo sebo kankuddemu ka video kukano kakuzanyiro kawulye bulungi nnyo bakonfirminze nti ababadde bambala saati za yero abasinga babadde ba National Unity Platform nga bwe babateekamu era babakwata abamu ne babatwala eruzira kati abamu abaana ne babayo ne boogera ne bagamba ffe batutumye abeekavule so nkubiriza ekibiina kya National Unity Platform kirekeraawo okulimba abaana ne babawo obusente bajje basiga ekifaananyi kya Museveni n'aba Museveni nti babi nga luli nabagamba twali ekawempe abantu bali bambadde obukanzu nga naye mulimu buli omu nga alina kironga ssatu ez'amayinja so kintu ebikola byefujjo bibadde bikolebwa nga loole nga bbiri nga zonna zirimu amayinja naye ng'omuntu ateesa amayinja muki kati nga balwanagana ne poliisi gwolwana otya n'amagye agayina emmundu gayina n'emmamba gwenotandika okusuula amayinja era njagala okwebaza amagye mu ngeri y'enjawulo nti geeyisa bulungi koolo tegaatawaana nti gabakubemu n'amasasi bakozesa radio koolo ne zigoba abantu ne bava ku kkubo so tisimanyi abo tebaali abo baali banuupu so njagala nze okukubiriza abavuka mwena abakola effujjo mulekerawo okukola effujjo oba oyambadde oba oli wa NRM oba oli wa NUP oba oli waki kola effujjo ng'omanyi nti bajja kukwata nze ate nvumirira nese kuvumirira abantu abakola effujjo kuba naabwe olw'akalulu kubanga akalulu kati aka NRM primary zaawedde naye nga tosseemu omuntu afudde bamuziise Balamu ate wana ate abo abaana gwe abo abaana bonna bemulaba baali bawagira Bobi Wine ati bawagira Museveni afande Damulira ne beja kuteesa baabakyusa baabo nga bwe mubala batambula baabo bakulemberwa Champion Saba ne beja kuteesa n'afande Damulira kusinga omulimu gwokola webala okutuusiza abaana wamma nawulidde Namyalongo okuba afande Damuliro osobola akamandinga abaana bwe bati bakuulirwa champion saba oyo yabakamandinga enambo wa Museveni abaana bonna ba Museveni afande Damulira webala omulimu gwokola ne beja kupesa webala omulimu gwe mukola babakiisa munaga bawagira Museveni komando amagye ga Muzeeyi abaana bagete structure Alright. Balamu nkutumiddeko gwe sinika ebinnyo ng'embuzi esabalaavu muto weetisse mukalu kati oyo naye muvuddeko njagadde omutegeeza nti byayogera si bituufu bya kiyaaye kati wiiki ziri bbiri ssatu oba Comrade Paulo Isoba nkulamusizzaako muganda wange obadde ombuzeeko kulikayo mu saavisi nkutumiddeko Paulo Isoba webale kubeerayo wale kwagala nsi yo mmanyi nti oli bulungi muganda efamire gindabire nalo mumundabire n'abaana bandabire wonna wooli Mama Kevin nkulamusizzaako wonna wooli ne bakomrade mwenna mbaagala nnyo kati mukyala Margaret Nanyonga nkulamusizzaako ne mukyala baagala mwenna balamusizzaako ansube nti bulungi mwebale kwagala ggwanga lyammwe awo nvuddewo kati wiki ziri ssatu ziri bbiri bwe nayogera ku musajja gwe bayita Munyagwa ng'atufuukidde ekizibu nenzija ne mukolako vidiyo zaali bbiri
bwe mukolako video zaali 2 n'asooka n'ajjawo n'apapala nga tayagala kwogera linnya lyange lye mwogeddeko neebuzaabuza ng'afuka anaaba. Kati mu video emu najja ne yeekaza n'agamba yagamba Kasuku yamugamba bw'ati. The muganda nge yampisamu egaali last week talina kyatanvuma osavinga omuceere obulira okola pata abantu baveewo ne bafa wasaddaaka nazaalawo oyina manya nti so many nasty things. Yes, but tebindya bikibi yayogera ebigambo bingi naye yekyenje n'atakinga n'abaana bango abaana b'ozaala manya abaana batategeera neera nkusaba next week Sarah Hafifa Munyagwa goboleeta on my behalf otuule naye wano yakomyewo ekiro ky'eggulu enjagala goboleeta wano mukulu lumbu yasooka ategenyisizaala abaana batategeera. Munyagwa jebalo kanswine tuli bulungi wagamba goli general totya biduduma fe tukola research mpaka kugumba. Kati mukulu nakugamba bova ku kyabule national platforms sina kyenkwetaaza sina kyenkwetaaza wagamba goli general omuntu ave yakulumbi n'enkulumba video zaalies nekugamba leeta abaana kati gwe kiwakoze kiwakoze ekyo oba weerimba muganda wange ekyo weerimba ekyo okola ki ekyo weerimba njagala okola ekintu ekiva ku Kyagulanyi Ssentamu oyina ekibiina kye kisooka mind about your political business avoid talking about Robert Kyagulanyi Ssentamu avoid talking about NOP. 1 bw'ogamba nti Kyagulanyi atambula mu diaspora mbu ate biki no gwe tokyasobola kutambula nabulira abantu lwaki tokyasobola kutambula oli ku wanted list ekyo nakibagamba era sikiseza muli ku wanted list ekyo nekimala bw'ogamba nti Kyagulanyi kutambula najjako ate Museveni oyina political party naawe gezaako omuggyeko ekibiina kya National Plan Kyagulanyi si kyokka kyagala okuggyako Museveni naawe oyagala muggyako okuggyako ng'omukolera kati njala kugaba ekigambo kimu nakusuubiza okukuba okusuula and I mean it bwazze jjo ng'olonkinga akabiina ako ak'olusaniya lw'embizzi n'oyagala okunfaminga kino kye nayogera eky'abaana bo nti bazzolo mukulu Munyagwa abaana b'olina olina abaana bangi naye waleeseyo omwoyo omuwala gwe waleese omuwala ayina mukulu we zolo gw'otasobola kuleeta mu bantu omwana omulenzi ate ng'aliko question mark. Kati abaana b'abakazi abaana bonna wabasaddaaka bonna bazzolo ono omuwala yalimu ng'ategeera kati gwe bodda olota nekukubuzaabuza abantu mbwaleese omuwala osimanye Afifa gy'ayogere yekka yaliyo yategeera oyina abaana abalala bazzolo bonna baleete gwe toleetako ono gw'ogamba nti ategeera nze njagala olete omwana njagala olete abaana bono bateeke ku mmeeza okitegeera ne kati gwe bono oddaawo nga weebuzaabuza musimanyi waleese omwana oprovinga nze njagala olete abaana bo bonna bazzolo bwe wasaddaaka bwati bwe yayogedde. Kati kyenjagala musooke muyige mu kintu kino mbasomeseza kye bayita body language ne facial expression namutuusiza omuggisayo mukazi we n'amuleeta naye bw'otunulira body language y'omukyala Kyagulanyi ajja bakozesa ensobi njagala otunulira body language y'omukyala I have my beautiful wife. Councils are one on your area. She's allergic to the press. That's why even the other time she wasn't here. And the people, foreign fighters, went around in rumor mongering that Munyagwa was jacked. Munyagwa fainted. The woman was not. The beautiful wife is here. This is a beautiful wife, my friend. This lady is beautiful and she's.
Munyagwa nkulayirira nga bwe nagamba abantu simenyawo statement zange. Eyo mukazi atudde ku timing bomb. Alina buli kyama kyo kyonna ekiri data. Ne bwakugamba nti oddamu kwesimbawo, ne bwakugamba nti ayagala billion ku mmeeza, you can produce that money to keep you safe. Otherwise, facial expression eraga omukazi taliiwo, ne laavu teriiwo, nakugamba n'amaka kati gye bujja ogenda kusula bwe kuba omukazi agenda oyo yennyini oyo. Ajja kugoba mu maka kuba tonajjo ojja muwaabira. First lady first lady omulaba bambi gweta first lady. Mukazi wattu alina ebizibu. Abaana abajja bonna babazolo n'omwana omulenzi omukulu. Kana akawala kano. Mukulu waako zolo ye nga tuwamuleese. Kambaddemu ka video nga n'omwana mwali. This is our first daughter. At our second born. I think you can see how good have taken care of her. Council Zalwango won't greet you. That's her style of doing things. Council Zalwango won't greet you. Ajayogera ebigamba bikube ku mmeeza. Oli musiru. Gwe. Council Zalwango omuwumizi ndabikube ku mmeeza. Munyagwa ali musiru. Okimanyi omukazi ali mu buwambe. Gwe nze kye nakola kye kyakugisiza oyina abaana basukka mu mukaaga. Kuliko omwo omulamu keeka n'akawala basigadde bonna bazolo wabawonga. To prove you wrong. Manyo yasama nnyo. Munyagwa. Secretary General Owabusoga twegatte simanyi kisinde embizi ziri nyente. Bigirwa. Ani yamutwala mu Basaabaganda asaddako omwana we. Nagamba loddamu okwasa manja kuba full blast. Ani atwala Bigirwa mu Basaabaganda basaddako omwana we. Very soon episode zigenda kufuluma. Gwa atwala Bigirwa mu Basaabaganda asaddako mu ku baana be. Ng'oyagala afune femu afune ssente. Mu first day tasobola kwogera izalagiki to media. Leeta omwana omukulu. Omulenzi gw'ozala mwoyo mukazi. Ate naye aliko question mark. Oba asobola okwogera mu bantu. Nakugamba nkukuba ne nkuwerako lisiiti n'otandika okwetakulanga si kukuteeko. Oyina abaana basukka mu baana waki waleeseeko n'omu. Kubanga yalimu omukazi yatambula, omukazi yeetambulira okutaasa akaana kano akawala. Ebisigadde byonna n'obisaddaaka. Wasindika Bigirwa n'omusala mu Basaabaganda asaddaako omwana we. Ezo sibawa information esibawerako reference. Very soon reference tugenda zireeta wano. Ng'omwana wa Bigirwa asurvivinze witchcraft wa Bigirwa ng'ono kenyini yamutwalayo. Muti nkula entalo z'amayinja nga musula mu ndabirwamu. Otinkula entalo z'amayinja ng'osula mu ndabirwamu. Nze njagala oleeta mutabani we gwe bayita Abdu. Mukulu w'aka n'akawala. N'abaana bali abalala basigaddeyo abaana abakazi abalala bajje babeera awo babateeka basobola okwogera. Olwo omukazi yakola bukozi yafuna bufunyi chance n'agenda n'awonga akaana k'akawala okubeera nga weekali. Otherwise ye nnyini akimanyi. Nakulaga footage w'amaka ge ag'ebuddo. Eriyo view ya Google n'ekulaga nti wano woosula. Kati yasama mpola. Waliwo omukazi nga mukazi wo ng'atunulanga ono. Mukazi atunulanga komando ono. Noleeta omukazi mu public ng'alinga komando oyo. N'ogamba you are in love. Omukazi atunulanga komando agenda okuwamba obwana.
ng'omukazi ali mu laavu nga tewali bizibu by'amanyi beddayogera byonna ekitugubaziza omukazi ono ng'atunda mu kaleega akawunya because ali ku bizibu ali ku ccupa ekisajja kyawonga abaana be n'abaana abajja be bonna omusajja ono musajja mubi nnyo mukazi atulira nga komanda agenda okuwamba obwana mbogwa introduce wulira with me here colleagues I have my beautiful wife Councillor Rwango Nyoweria. She's allergic to the press. That's why even the other time she wasn't here. And the people fault finders went around rumor mongering that Munyago was jacked. Munyago fainted. The woman was not. The beautiful wife is here. This is a beautiful wife, my friend. This lady is beautiful and she's always over Gatonyina. Muganda ngombe yantusamu egaali last week alina kyatanvuma osavinga omuceere obulira okola pata abantu baveewo ne bafa wasaddaaka nazaalawo oyina manya nti so many nasty things yes but tebindya biki byayogera ebigambo bingi naye yekyenje n'atakinga n'abaana bango abaana b'ozaala manya abaana abatategeera neera nkusaba next week Sarah Hafifa Munyagwa goboleeta on my behalf tuule naye wano wali yakomyewo ekiro ky'eggulu enjagala goboleeta wano omukulu lumbu yasooka ategeemisizaala abaana batategeera ojja kumanya ekisibisa omulambo ebigere nekinywesa amazzi embaata n'etafuka ate n'etambula ng'eweekeera ojja kitegeera fere tulwana naawe genda mu kibiina kyo kola ebirime Kyagulanyi jjako Museveni bisigadde ffe mbitulekere byaffe as simple as that ne bona ogenda mu mazina g'enkima nja kukuba fulu bulasiti eddako bwerinda nkulabudde kola ebibyo byonna ffe tetuna buzibu kola n'ebintu bye nekoddamu okulumba Kyagulanyi ba national platform ngenda kukuba fulu bulasiti ekikutawanya okimanyi ebizibu birina bingi ffe twesonyiwe kati bwensukka no video mba njonoona mukama bankuumire atakuumira mpeera buli omu sigala wooli weekuume eyeefudde nampulira zibi gwe onoomanya video edde mukama bankuumire mweraba